Mbalamusiza nnyo bannayuganda bannange mwenna. Waliwo amawulire ag'obulimba oba amawulire agalabika nti gagendereddwa kubeera nga gakkakkanya basiraamu n'Abaganda ne bannayuganda agasaasaana. Ng'amawulire oba oli awo gavudde mu State House nga gagamba nti Omulangira Alhaji Kasimu Nakibinge nti agenda kubeera ali involved mu kuteekateeka akabaga akamazaalibwa aka Muhoozi Kainerugaba ng'aweze emyaka oba 48. Amawulire ago ga bujoozi nnyo eri Abaganda n'Abasiraamu. Bannayuganda saamugegendereze. Lwaki ga bujoozi eri Abasiraamu? Omukulembeze waffe w'Abasiraamu Alhaji Kasimu Nakibinge agobera nnyo obusiraamu, agobera nnyo amateeka ga Katonda. Kati omuntu okuva eri n'agamba nti agenda kuwenyigira mu kuteekateeka pate ey'omwenge. Pate tubumanyi bonna obwa Muhoozi bubeerako omwenge. Nti mu kisiibo mwezi gwa Ramadhan nti agenda kubeera nga yenyigira mu kuteekateeka obubaga obw'omwenge mu mwezi gwa Ramadhan nga mukulembeze wa Busiraamu. Ekikolwa ekyo n'abafulumiza amawulire ago bagendereddwa mu kubeera nga bakkakkanya Mulangira Nakibinge naffe Abasiraamu. Kubanga omukulembeze waffe w'Abasiraamu tukimanyi nti Mbuga oba famire ya Kakungulu, famire ya Mbogo babadde nnyo basala okulaba nti bawanirira obusiraamu bwaffe mu Uganda. Era bingi nnyo bye beesubya lwakubanga obusiraamu tebubikkiriza. Kati gavumenti oba omuntu okuva eri n'agamba nti ate mu mwezi ogw'ekisiibo nti Omulangira Nakibinge agenda kuyambako ku kuteekateeka akabaga ka omwana w'omukulembeze. Bagendeddwa kubeera nga bajooga ffe Basiraamu kutusangulizaako bisooto mpozi na Mbuga. Abakimanyi Mbuga ebintu byassaako nnyo essira byanjigiriza ddagala mu malwaliro nakulaba nti abantu abasibwa bateebwa. Naye okuva eri oliro okuba nti alina byenoonyeza oba byabufuzi okuba nti akozesa erinnya lye, ffe Abasiraamu tubuulira nti tujoogeddwa. Ensonga endala, ekikolwa ekyo kijooga Obuganda. Owinyiddolo yakava emmengo nga yeetonda kumpi talinabulira nayo kuyita mu Ssaabasajja Kabaka Olugaayu oba okira ali akati bamaze okukola nti bamaze okujooga Kabaka kati bagenze ewa muganda wa Kabaka kubanga Prince Kasimu Nakibinge aba brother wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda balangira era naye yamuyambako fuga Obuganda kakati mumaze okujooga Kabaka kati ate mugenze ku muganda we Prince Kakungulu nti ategeke obubaga bw'omuntu omukopi kubanga mu Buganda nze ndi mukopi Besigye mukopi Haji Kyayo mukopi Bamakasozi mukopi Nobati mukopi Bobi Wine mukopi Baswalira mukopi fena tuli bakopi kwasota Mulange obana mumbejja kakati muyinza mutyo gamba nti muganda wa Kabaka muyinza mutyo gamba nti Prince Kasimu Nakibinge Omulangira nti yagenda oteeka akabaga k'omukopi omwana wa Museveni mwagadde kokaga mujooze Abaganda ate ne buyitirira n'olwensonga eyo kyali badde kirungi mu ddala abali mu gavumenti okulaba nti musanyosira okuyiga ku kalike y'abantu be mutwala Abaganda Abasoga Abanyankole Abagisu bonna n'okussa ekitiibwa mu madiini tosobola kuva eri mu kisiibo n'ogamba nti omukulembeze waffe Abasiraamu Mbuga nti agenda kuteeka akabaka ka Muhoozi ak'omwenge kitegeeza ogendeddwamu kubeera ng'ojooga ffe Basiraamu era twetaaga apology mwino okwetonderewa ew'Omulangira naffe eri Abasiraamu ate n'eri Abaganda nti omukopi nti muganda wa Ssaabasajja oba Mbuga Omulangira mu Buganda Omulangira kitibwa kya bbeeyi nnyo ate bazaala muzaayi tebabwesimbako bwesimbi nti agenda okubateekera akabaka kammwe ak'omwenge mwakamala okujooga Ssaabasajja dola yakamala okujooga Ssaabasajja kati ate muzze ku muganda we mulo Abaganda lwaki Balaam bagezi kyali badde kirungi nnyo okulaba nti ffenna ddala abakulembeze mussa ekitiibwa eri abo abakulembeze ab'ennono n'ab'obusiraamu abamanyi Omulangira Kasimu Nakibinge musajja ali principled musajja ayagala nnyo obusiraamu yakulembeza nnyo obusiraamu bwe tatanoonya ssente azina ezimala yasoma yeetegerera era mwe bannayuganda badde bagezaako okumwataakinga nti ate Omulangira agenda tambubaga obwo amawulire ge muyina amakyamu mumwataakinga mu bukyamu tasobola kuba mu involved mu bintu bya kirasi eyo Mulangira ye kyafa okulaba nti waliwo obwenkanya mu Uganda abaana bakwatibwa basibibwa buli omu alina emirimu waliwo obwenkanya naye nga nfa waggulu nga mbagamba na Uganda tuzuukuke tusabire nnyo eggwanga lyaffe naye mwenna ababadde maliga w'ekikolwa ekyo ekyokugamba nti Mulangira agenda kuteeka akabaka ka Muhoozi muli bajoozi nnyo eri obusiraamu tulamu twetondere mujoozi Omulangira mujoozi Obuganda bannayuganda kubanga a threat oba injustice anywhere is a threat to justice everywhere olwayo bajooga Baganda ekyabagenda kubanga bajooga Basoga oba Bagweri n'abalala ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaza ekisiibo ekirungi naye nga apology ffe Abasiraamu tujagala n'Abaganda tujagala nsigadde nga ndi Dr. Sheikh ndi muzzukulu wa Gabunga ku lwa Katonda n'ensi yange